Benefome chinta buli ky'omuziki omutabizi wafuwa beti mukwano gwa nkedde kana akaba yingidde omwe bali nnyo baraffe abatuuliza bino sinzula okulabika nga muli kale katuyingire. Wanje Rashida wanje sebo uliota mukwano yendi sebo bampise kadima na majari kabuguzo likubite fome chinta buli ky'omuziki mutabizi sebo mutawana ki Rashida kati nino musajja twali tuteeseza nga njagala mutwale wa haji omusajja oyo ng'omwagala nali mwagala bamuyitaani bamuyita Yasini bwe muteesa temalamu wa sente oluvannyuma nga sente omuwaza ki ali nga kale tugenda ku nsanyumba mala zimuwa ez'ennyumba kati simbera nga mukubira amasimu takwata mwereza meseji tanziramu nga ate mabegako wali nga wembeera nga emba mbitinzeko bitinzi akolaki akubirawo kati nemweza meseji tanziramu nemubuuza wabaaki ekirafungako tanziramu kati nange byoza kale ebingi nemwereza meseji ezimugamba nange obusente bwange mboneraabonera ekiwa ebityo webityo nemugamba nja kusiiba nja kusaala layiri biki ebyo webityo layiri yeriwa ekiro ng'omugambo ojja musalira ekiro kwegamba mumpimpi ng'olinga amukolimira kubanga yali nga takolaki yali nga tanziramu buli kimu nga nemugamba ne whatsapp nga ne whatsapp yamblokinga kale yatwala sente mmeka emitwala 45 kakati gwe yali yakuwaayoko ku ssente nga muli mukwano oba yaddayo takuwangako yali kalampaayo bwatyo nga mmeka kisinziira ekizibu ky'oba oyina nga asobola okuyamba naye kati okuva yatwala namwetaano ezenju taddanga kati awantu we namweza meseji ezo nangamba meseji zonze bulungi biki bwebityo webityo nangamba kati nze ndi mukyalo simana inafiba naye nga ate jjukira nani namugamba nga dda nga mugamba ki ekyakutuukako wabaki nga bena takolaki kati omuteeza meseji ezo kwe kunziramu nangamba bwatyo bwakomawo nangamba nemugamba ne whatsapp wambloki nga sikyakuwuliza ku whatsapp nangamba simu yange MTN yali nfu nebakuba ne Airtel era mbadde nga zibako nga nayo tezikwata kakati Rashida wanje omusajja ono yali akututeko ewuwo oba mwemitingiranga wuwo wange mwesanganga wa mwayinanga akafo kamu ewe nagendayo kuko naye ate newabawo eyo obuzibuzibu nebeera nga ewe sitagendayo nga waliyo omukazi omulala embu yali yakomawo nga waŋŋambye lulimu lwasooka omukazi yali yagenda alina amaani aga nti omukazi yakomawo endamaana ngambu yakomawo kati gwe kikyayagala tukuyambe ffe nga ababiiti kubanga nze mukubira amasimu tagakwata ne katira ku whatsapp yambloki nga siriiko teziyitamu oyagala tumusabe sente zo saagala sente zange oyagala ki mbadde njagala wena nabunyiza asonyiwe tudiŋŋane oyagala mwetondera akusonyiwe muddiŋŋane kyenjagala bwewulira okyamwagala era mwagala toli kubya ssente nali siri kubya ssente tiwazikuwa ozigaane oba ozikkiriza Rashida ate kyali nnyo ekikulu okuzinziriza twali twagala kumaliriza nsonga gye twali tugendako kale tova kubeera fome ekinta buli ky'omuzika mukubireko nnande ye Yasini Yasini wanji salamu alaikum walaikum salamu wa rahmatullah obulamu bugamba ki tiri bulungi nnyo obadde ogamba otya taata kakati Rashida antumye okwogerako naawe mpamu obudakiika nga 10 Yasini mukwano nziruka nzirayo gye mbadde ne bwompa eddakiika emu anti badde ndi mubize mu katono naka ofisi kendimu ayagala kwetondera omusonyiwe
Rashida. Wanje. Tova kukanzire mu mukubire. Kale. Waje wakola. Nagikwata. Oza nagikwata etagifude bufuzi bize. Nagikwata. Bwatu kastamanya ngajjako. Kasomugamba kuba lwera n'ogenda kuzisaako wenkola naye wano. Kasawulire erinnya lyange namugamba ndina mwedakika mukalabulanje onyaddamu mukubira teyakwata. Kati omanyi kati aganyo katuulye tulabe. Wanje. Rashida. Wanje. Mbadde nkuwa amagezi Wanje. ti mbadde ngamba oba musindikire message kuba namba ekweri omugambe sente nazikusonyiwa namusindikire era tajja kugira katugenda kukola tutya nawe namusindikire era agenda ajeddira abaana yamalabireko era newokumusindikira tagikwata naye nze mbadde ngamba n'ekirala tajja alabika muyayeyayo noonya omusajja omulala oyo munnange bw'aba bwasazeewo ate onaamukolera ki ojja funa omusajja akwagala okitegedde Rashida kale mukwano beera bulungi kankusabire buli kimu kitambule bulungi naye takulumya mutu oyo muleke mungu ajja musasula kasita musajja musiraamu kale tetusobola kubanga tusuka kuwana b'amasimu tetujja bafuna leero atugalimuko obuzibuzibu gajja kubanga tereera mwebali nyumba musabire utabukoza kadima namayanja Priscilla nange anko kabosano vunakabulu from Luwe